Tewali akutejinja hamu alesa abayayi. Tufiiriddwa ebintu biriyo. Tufiiriddwa ebintu byaffe byonna munyingire munda mukwa. Kiri mu kibuga Kampala abasuubuzi beekyaye ebintu byabwe byonna bisaanyeewo era ng'essaawa ya kakati babala losses zokka era ng'olaba tebalina bigambo biwoomu eri omukulu Hamu Kigundu. Abamu batuuse n'okugamba nti tugende twetondere Lukwago nti kubanga omuloodi yavaayo n'ayogera ku nsonga eno nti abamu ne tumuvuma ne tugamba nti oyo anoonya comeback nti anoonya gwe tumuweera akalulu nti naye ate kakati tubirabye nti omusajja bulijjo kyalajjanira kituufu naye nga kyo emaali yonna eri mu mazzi. Ndabyeko wanino mattress nga zirengejja bwe ziti emmotoka nga ziseeyeeya ebintu bigenze ye Kampala. Tusaba Hamu afuna amazzi gano we gayitanga bwazimba omwala tetumusaba kyokka tetumuganya ezimba mwala naye afuna amazzi gano we gayita nga naffe batuuke n'okukambuwala ne bagamba nti ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tabafaako nti yeeberedde mu kalulu awenja kalulu bo bali eno basiraanye ebintu byabwe nga bisaanawo. Naye nze nnaba mugagga Hamu tugenda kulepuka sasifiirwangako ebya kisiru ate sigenda kukkiriza basuubuzi bange mu ggwanga mu kibuga Kampala kufiirwa maali yaabwe bintu bya kisiru. Gavumenti etunudde butunuzi Pulezidenti Museveni ali mu kampayini mu kifo ky'okujayambi banna Kampala tuli mu bulumi obw'ekika ekyewaggulu Dureka yongeza lenti ekyaneggulo Pulezidenti yakifuddeyo n'amugamba nti ye yabitegeddeko ebyokufiirwa by'okamati gundi bagijjawo implement can you imagine nga bakwata amaduuka buli muntu yamusa miliyoni bebe tetubiyagala bimanya mujje kusaba kugenda kulepuka naye ebyaliko ayinza kusaba mu embeera bwetyo bweri naye nga amazima go gali nti ebintu tebitambudde bulungi amazzi gafuuse mazzi omwala gufuuse omwala era kakati essaawa ya kakati wenjogera ndowooza omukulu Erias Lukwago asekera mu kikonde. Tuli mu kibuga Kampala wakati amazzi gajjudde olujjula emaali y'abasuubuzi simanyi oba yeekyaliwo Kampala ejjudde kati essaawa zino gakendedde n'okendeera kuba osobola olengera obutebe obwo luli obutebe oba tetosobola bulengera essaawa zino gakendedde eyo ye paaka empya bwetyo bwefaanana kati emmotoka osobola n'ozirengera mmotoka olaba osoozirengerako kati n'emipiira luli emmotoka zonna zibadde embikke nga tosobola ziraba mbagambye nze mbadde neebase n'okwebaka kuba ffe tusula mu Kampala mu kibuga wakati naye yonna Kampala ejjudde bwe weetegereza ekiri eri abasuubuzi abakolera mu Pentagoni mwe simanyi bambi oba emaali ekyaliwo kuba ebizimbe byonna bijjudde amazzi bwe tu simanyi na kumanya oba emaali munaagisangawo eyo ye paaka empya bwetyo bwefaananye yonna ejjudde bwewetegereza n'eno gye bazimba yennyini ebintu ebimu biyiiseyiise kuba n'engogoto yonna egenze Uganda
amazzi agali mu kibuga wonna gw'omukubire bukubi atuuke ku kizimbe ngawo ngatandi kukola wano sente zibira ate avuge mu jjaawo olaba ku lulundi guli yali azze ng'ayagala ngu anywe agenda ayiwere n'omugaa byokola tebirire oluba ng'oliwawo wenyini nga gagenda kasobola onsukuma mu maaso oba omaze Yaki situbeka teo nayo manyanfu. Era ekyo kyekibaviiriddeko abasuubuzi okuba nga beekalakaasa nga bagamba nti ekimala batufeeko wabeewo ekikolebwa si kubanga tufiirwa ebintu byaffe buli olwakedde naye muganda wange bakoze loss ebintu bisaanyeewo waliwo bafiiriddwa ebyaddala nga talina kyasobola kubanga akola oba oliawo okubaako byataasa tuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire g'enjawulo oluvannyuma lunaku lwa yesterday okubanga Alien Skid bamufubutudde ejjinja abaana be bavuddeyo ne bagamba nti nedda mwalimbye nti akokazanyo katukolera nnyo era nti mwabaze kafu abaana b'ejjinja abaana b'eyidinda ekintu kino mwakinyumisizza bunyumisa ffeyo bye twagalira ddala omukulu kasita amala okuyimba ebisigadde biba background noise obuzibu obuyinza okuva kugamba nti omukulu tagenda kuyimba awo wokka tusobola okutabuka ne kasita amala oyimba sente ne bazimukwasa nga bamukwasizza dda sente ebisigadde background noise yinga no tewali kasenge kanzire wano tudde wano we wali akasenge bannaye mbebaza abaana b'ejjinja ekintu mwakinyumisizza ate era amayinja mwagakubye ebbali kubanga tuli eno Soroti naye buli omu alikiriya mafia boss aliyokke talina buvune wonna tewali mwana alina buvune wadde n'akamu emmotoka tewali gye bakuyeko kuba emmotoka zo zabadde teziriiwo mbebaliza ddala okukasuka amayinja nga mugakuba bbali ekintu kino kigenda kunyuma kuba kati ebyo biffe bye twagalira ddala respect all fear none ye mmoto mukimanyi nammwe big up bafangoni soja yonna gye muli mafia boss tuli Soroti alikiriya nnyo ndi fiti nnyo tewali yafunye tewali alina wadde akawundu tebabalimba si bigambo byange naye ndowooza obiwulidde bonga beeyogera nga tufuddeko eyo mwana muwala Judith Nanteza ono ng'abadde alina edduuka baliyita Judith Bridals essaawa ya kakati wetwogerera bambeza embuyaga ezikunta naye oyo mukyalo ono juzi gye buvuddeko aneeno yawedinga n'omwami we naye amawulire ge tufunye nti naye yafiiridde musanya mu mawulire ag'ennaku ge tulinawo omukyala Judith Nanteza owa Judith Bridals afudde mawulire gannaku kitalo nnyo tambuza video omukyalo ono okufaananako nga Olisha eyakafanga azaala naye afudde azaala nkiddamu omukyalo ono naye afudde nga azaala wabula ebikwatagana ku bebi tetunnabimanya simanyi oba bulagajjavu bw'abasawo oba malwaliro mwe mutali bikozesebwa naye abakyala beeyongedde okubanga bafiira musanya kati nno gwe obanga olina mukyalawo ng'alina olubuto bambi nkusaba omulabirire omubeererewo tambuza video mawulire gannaku kibi nnyo kibi ddala kitalo nnyo
era kitalo ddala tweyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi mukama abenga amuwa ekiwumulo ekirungi mawulire si malungi yadde n'akamu omwana abuuzizza ekibuuzo nti yaabange kiki kyo butafaayo nti abasawo bano batuuka ne baba nga tebafudde kuba bakyala bano ab'embuto kiki kyo kyekibulamu kino nno kituleetera ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini mujjukira obudde bwa covid-19 nti omuntu yagendanga nga mulamu ogenda okuwulira nti ate bamutaddeko oxygen ogenda okuwulira nti ate kaweddemu dda abange tuvuddeko era nga tweyongerayo ye mwana muwala Chosen Becky essaawa yakakati wetwogera mbu ali lubuto era waliwo ebifaananyi byeyapositinze abantu ne bagamba nti oba oliawo ebifaananyi bikadde naye ne bagamba nti oyo nno yandibanga wali lubuto jjukira Chosen Becky lumu yavaayo n'agamba nti yembu ne family planning temukolera bwato bwe yagamba si kugamba nti tajagala naye mbu ali so fertile nti ne family planning yewe tekkiriza kyekizibu kyayina nti naye oba oliawo naye yandibadde nga agenda mu family planning n'abanga yecontrolinga okuzaala mangu bw'atyo naye nga kirabika ali lubuto eyo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tutunuulira biki ebigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda nga tuvuddeyo waliwo omwami ali wano alajana agamba nti poliisi yamukubidde essimu nekamutema naye bamugambye byamumazeemu amaanyi mulowooza bamugambye ki bibyo amannya nze Kaseekende Ronald flag bearer wa NUP ku bwa division mayor bwa Nnyendo Mukungwe njagala okutegeeza ensi nti olwaleero musawo wange emu n'ekitundu emabega nva kukubibwako ssimu nga nkubibwako poliisi ya Uganda wano Masaka City nga baŋŋamba nti neetaagibwa ŋŋende mbitebye mbu bannanga aba-DF ekibiina ekya Mwami Mpuuga mbu baataddeyo omusango nze nagenda ku lunaku lwa nomination lwetwali tunomenti nga bakimanya akabonero bazaali 23 munagenda nenkwata ebiso nziba bagiyise aggravated robbery omusango nga bwe bateeka ku baganda bange ba Edi Mutwe ba Kivumbi bakireewo omusango gwe babateekako so munenziba omuwagizi waabwe ne mubbako akasimu ne ssente era nga babikola bali so kati neetaagibwa ku poliisi era bwensukka ezidakiika emmeka nga sigeeze poliisi yegenda kujja enfune bankwaterwa mpaka so njagadde ntegeeze ensi nti ennaku zino abatusena sina ba NRM naye bannaffe betwatambulanga nabo betwakolanga nabo aba-DF abakulemberwa mukulu Mpuuga wano mu kibuga Masaka baŋŋambye babirimu omuganda wange ennaku musana ali mu kifo kye nali neesimbyemu ne kandidenti waabwe gwe baatadde mu kifo ekyo mukulu Yiga so naye njagala okutegeeza ensi nti sinnatya ate Kaseekende ne munkwata eno idea esigalawo abantu mu Masaka bagenda kulonda Masaka City yonna bagenda kulonda Mbuleera so this is just an idea naye mujjawo Kaseekende abalala bagenda kumeruka abantu bagenda kutambula so batuteekako ebisangosango okujjako nga baagala tuga nti abawagizi b'NUP fenna n'abakandidenti b'NUP juzi baali bakutte Mwami Katugga akola kugunira mutaddeko emisango so okujja kubamuga nti fenna mwagala tumalira mu makomera DF yegiriise ng'ekirijje ekigotta entula wano mu Masaka ekitajja kusoboka nze naye munkwata abantu ba Nnyendo Mukungwe bategeera ne bwe naabeera mu kkomera abantu bajja kunnonda abantu bajja kumpa akalulu abantu bajja kunnonda oba wendi oba siriiwo kuba nna nominate ngamwe candidate ku ballot paper kwendi Mwami Mpuuga n'ennaku musana ku ballot paper kwendi so naye munaakola mutya ntegeddeko mbu ebibanyiiza kubanga NUP twegasse tuli wamu nze nkutte ekibinja ekyadde kiwagira Nannungi Alice nkigasse ne kino ekibadde ekya Mwami Ssebina yes that is NUP tulina kutambula so Kaseekende abataweewunya emisango gye mwogerako okujjako nga muwagala kugaa nti Kaseekende akolanga Mwoyo Mutukuvu nti mbeera mbifo bibiri omulundi gumu olunaku lwe twanominating nali kusaza
mu mirembe nga ndi mu public ng'ensi yonna endaba buli omu nga ndaba ne tuvaawo mu mirembe nga tewali wadde gwe tuyombye naye ne tulinnya emmotoka zaffe ne tukola convoy mu mirembe abasirikale baaliwo nga bajjudde buli wamu era twabayitangako mu mirembe ne tufuluma ne tugenda tukola convoy mu Kimaanya Kabonera gye twasibira ddala olunaku lulamba bwe nali nabo bonna banjulira ne tumala ne tugenda ne tukuba laale yaffe mu Kimaanya Kabonera era mwami kuteesa ekintu n'akikuba nnyo kyaka bimu ku bibalumya omutwe kyenfunye amawulire genfunye olukubidde nkubiddwa poliisi essimu baŋŋambye aba DF era mbu bataddewo pressure nnene bagamba mukwate Kaseekende era temunnakwata Kaseekende so poliisi empise eyagala kunkwata era eŋŋambye singa sigendayo ngenda kugenda ku wanted bankwate naye njagala bategeeza nti Kaseekende ne bwenvaawo bannannyendo mukungwe bategeera in my absentia nga siriiwo bajja kunnonda bajja kutiikinga mbuleera ne bwe nnaaba siriiwo batuteekeko agasango sanga ago kuba omusango gwe bataddeko ogwo otuuka ne wali bagamba nti gweyimirirwa aggravated robbery baekirewo balaba ba edemutwe tegweyimirirwa wabula bw'omala okutuukayo nga bakugamba kati nga bakutwala mu kooti ng'egamba nti linda omulamuzi w'ekkooti enkulu lw'erituula okufuna obufunyi deeti y'abaganda bange ba edimutwe twatuuya naso be baagala okunteekako ndoza balabenga okulonda kwonna process egenda mu maaso nga siri mu kalulu siriiwo baganda bange aba DF mwami Mpuuga Nakumusana Yiga nga bwe muli mu kupika ekintu kino Kaseekende njagala obbategeeza ndi mugabe wa lutabaalo oba wendi oba siriiwo olutalo lujja genda mu maaso aba NUP bagenda kulonda ambuleera mu Masaka City mu Nnyendo Mukungwe era Kaseekende ndi wa kulondebwa oba wendi oba siriiwo so mutte ku bigere emisango gye muli mu kunteekako simanya aggravated robbery mulabenga mumbeeza mukomera tebikola makulu ngusanga ebiri political bye muteekawo tuyingire ringi y'ebyobufuzi nga 10 tutandike campaign eziri official mbalage ngenda okwogerera president wange Kyagulanyi wano mu Masaka DF temuyinaawo kifo so mbasaba mukakkane bye muteekawo mwekube mu kifuba nga abasajja abakulu nga abantu abakulu mwekube mu kifuba naffe tulina abatuzaala be muteekako ebintu ebyo ba edimutwe bayina abakyala n'abaana nyina abaana ebyo bye mwagala okunteekako so njagala ensi etegeere kyonna bye banteekako babbiruke tekuli kituufu na kimu ffenna twali bulungi ku ssaza ne tuvaawo bulungi mu mirembe ne tugenda mu convoy yaffe ne tugenda mu drive zaffe so bannaffe babiteekawo batidde mwami Mpuuga mutidde Nakumusana Yiga mutidde naye naffe tubasaasira naye kino mwakyeyagalira kubanga bagambye yawukana ku lugendo efuuka kaasa mwakyeyagalira so nsaba mube bakakkamu tubawujje akalulu nammwe mutegeere ebyo mulimu bya kito mubiveemu tugende ffenna mu nsi nti abakulu abo ba Mathias Mpuuga balina politics gwe bazanya ow'ekito era babuuliriddewo nti ebyo byonna bye mulimu bya kito muzanye politics ow'ekikulu tugende mu lwokaano ayitawo ayitewo naye si kuddaawo muteeka ku bantu emisango mujjukire nti emisango gy'abaana bano bakireewo Kivumbi abaami abo nabo bagamba nti mwalimu omukono ogwaba Honorable Mathias Mpuuga era omukyala Justin Namere yavaayo n'akyatulalunya n'agamba nti nedda abaana abo yaddenga bandigambye nti waliwo nti naye waliwo omuntu abalwana ate ng'omuntu abalwana abadde waawe kennyini era n'avaayo n'alambula n'agamba nti oyo mukulu Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga nti we bali emabega okubanga abaana abo bakwatibwa nti era be bakiri emabega okumakinga sure nti basigalayo emabega w'emitayimbwa kakati essaawa ya kakati biibyo era bizzeemu noono abalajjana nti nga beebo kubanga ku poliisi bamaze dde okubanga bakamutema nti be bali emabega wa buli kimu tuvuddeyo Kingsa akangudde ku ddoboozi agambye nti mu bayimbi be tulina wanino mu ggwanga Uganda nti tulina abayimbi n'abageegenya agambye nti mulina abayimbi musazeewo kubanga mubabasibako kwegamba mubasibyewo nti bayimbi nti mulemeddwe okubanga mubabuulira ekituufu nti nedda temuli bayimbi oba oliawo mugeegenya bamu bayimbi mubatukakaatikamu okuyimba okumanyi gwe z'okumpayo sorofa temutukakaatikako bantu bamwe babajja music ffe bayimbi abalala beegatta kubulabikanga bayimbi bamanyi bulingi bamutundawa ne bamasamasa bati ffe tubamanyi mwana tubalabeyo ku TV nga bagezaako nnyo okufaanana bayimbi wabula beesimatinga naffe tubalaba era luusi bapromotinze botiki
Yes, tuli ku Legit TV 256 tuwirabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharing liking tukyalina amawulire mangi nyonyini ddala kugamba nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiwetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nkikutuusaako tulina amawulire mangi nnyo nyonyini ddala tujja kubanga tugoberera amawulire eggulire lya Brian White lyo likyalanda era nga bingi nnyo bebyongedde okubanga bazuula biki ebyo tujja kubanga tubikuwa abawala ba survivors bagamba ki byonna waneno ku Legit TV 256 gwe tuula butuuzi kalira nywera tukomawo.